twabadde tuli awo nga ne gulunedi neba mukuba mizibu kulya mukamusirikale bye bitusumbuwa omwana oyo gulunedi ne gulunedi lwaki totuulako wansi kiki ekikusumbuwa mu mpale gulunedi lwaki tofuna omukazi omu n'osetolinga kubanga tebayinza kukuba migo bwegityo badde bamanyi oli gulunedi officer kumbe gwe gulunedi official gulunedi lwaki teweesonyiwa abakazi abo bakabasirikale bajja kukuba bajja kuleetera ebizibu kati mbu wawulidde mbu bafiiridde Somalia kyekyakututte so mugana gulunedi emigo gyofunye mu bakazi gimala it is high time gulunedi otegeere nti wadde wakula n'owola mu mpalo omwo kyekyamazima kyo gulunedi wabala ne talenti yo joyina mu magulu awo tusaba ogikozese bulungi tujja kufiirwa mu by'okusaaga kati ekyadde kikutwala mu estate eri yonna nalumunye ogwe mbasirikale bakusabula emigo kyeki bakazi ana bajja kuba bakutte bw'otaave mu ba women mukazi bakufuukira ekizibu ng'omwana atatuulako wansi promota Evula kakkana kakkana naye nga byebyo ebya gulunedi ofiiso emigo gyo bagimukubye gyali anyiga biwundu tukusaasiddeko nnyo muganda wange nnyo kati awo nga nvuddewo story ya Bad Black ekikuvumya Dr Kulthum kyeki kubanga yakuvuma mulala neze sitegeera bantu nti omuntu bwakuvuma ate lwaki oba oyingizaamu abataliimu Dr Kulthum Bad Black yakuvumiddewa okutuuka okumusindikira agagambo agakyafu bwe gatyo bw'aba bbaawe ye yakuvumye lwaki tovuma bbaawe lwaki ogattamu Dr Kulthum Bad Black kati olwo tutegeere nti owemula nnyo omukazi talina kintu kye yakuvumye okutta omugaseemu okoze allegations ez'ekisiru mbu ye yatta sheeke Bad Black ebanakutwala mu kooti ojja kubitebya ebintu ebyo by'oyogera va mu bino eby'obuwemu by'owemula byo sibinaako mutawaana naye ekintu ky'okutta omuntu Bad Black nga baakututte mu kooti osobola okukyogera ggwe oyinza okukera ku bakyaloga nti Dr Kulthum ye yatta sheeke Bad Black omanyi kyoyogera ggwe va mu bino ebya social media ebyokukubira enduulu Bad Black bw'obanga oyasama tegeera by'oyasama oyo omukazi yagambye ajja kukwata akutwale mu kooti ate Bad Black gajja kumyuka nze nkubuulira amazima gajja kumyuka omukazi tannaba kuvumako kigambo n'ekyo baawe ye yakuvumye Kulthum tannakuvumako kigambo na kimu era video gye yakoze yabadde crystal clear nagamujje mu kamwako omuntu waba akuvumye vuma akuvumye Dr Kulthum ogattamu waaki Bad Black mwetiriza nnyo okumanyiira abantu oyinza okera ku makya n'okola allegation bwetyo do you know the feelings you are arousing Bad Black
n'ogamba nti Dr Kulthum ye yatta Sheikh Muzaata gwe Bad Black mujja kwereetera ebizibu n'abantu wemulanga bw'oyagala naye ebintu ebimu ng'oli muntu mukulu sooka olowoozeemu ekintu ky'oyogera kati bw'anaakukwata n'akutwala mu kooti ogenda kwogera ki twaye tannakuvumako gwe yambalagana na bbaawe Ackram mwambalagane mwevume mwewemule Kulthum tasobola kuwemula dokita 12 of a PhD era Dr Kulthum nkwebaza nti video gye wakoze ng'owoninga Bad Black kye nabadde nkusuubiramu Kulthum tasobola kuwemula ate era Dr Kulthum tasobola kuddamu kati gwe vuma Ackram mwetwale Kulthum tanoonyangako mawulire she's a doctor oliawo ogenda ogamba abantu nga bwe yatta Sheikh simanyi awunya amatako ne Bad Black omukazi n'avaayo nagamba Bad Black alekerawo okupisa mukamwako sinnaba kukuvumako odidde era oyongedde omuvumi nemwe ensi mugiyita yammwe wano eba nakukwata ne bakutwala mu kooti ng'otandika kukaaba lwaki teweesonyiwa Dr Kulthum Bad Black nze njagala ompe ekigambo kye yakuvumya omukyalo oyo omukyala bamwogeredde okuva Sheikh bwe yafa asirise mukazi watu abeera happy not so much that people are happy abantu abasinga okubeera happy mu mawulire be basinga obeera depressed Bad Black allegation gye wakoze ogimanyi mboyo omukazi ye yatta Sheikh ozo kyogero kinako obujulizi ate ajja kukusiba Bad Black tukube empaka bw'ona asigala nga omuvuma agenda kukusiba ebyo byolimu obwo busipase vote bw'onoonya mbunze siti amateeka bajja kukusiba mukwano weesonyiwe Dr Kulthum oli wa PhD yalwanisa mateeka tagenda kudda ku social media mwewemule Bad Black oba oyagala okuwemula wemula Ackram gwe mwenkana naye mwevume kwamwe namuyina obudde tojja erinnya lya Dr Kulthum mukamwako Bad Black ojja kwereetera ebizibu nkubuulira Bad Black weesonyiwe Dr Kulthum neza allegation zokola nti ye yatta Sheikh Muzaata bajja bikubuuza mu kooti wano zirikire mu kooti bakusibasibadda nera tonnawulira teri agana kuwemula kuba mwe mulowooza obuwemu asinga okuwemula yaba asinze people have reserved their image bw'oba oyigulira genda ovume mu Ackram ye yakuvumye Dr Kulthum talina kigambo kye yayogedde video gye yakoze she was mature enough naga Bad Black get my name out of your mouth oja kudda wano social media Bad Black ekubira endulu oja kunoonya balooya bangi ebyo mugenda mumanyira abantu Bad Black kubanga abantu mwe mulooza muwemula nnyo muleekaanira waggulu okutte omuntu omutadde mu biboozi byammwe ne Ackram omuntu atayina kye yayogedde wadde okuweebuula omuvumya simanya awunya amatako simanya Kulthum oli dokita mwe mulooza abantu okubasiriikirira basiru Bad Black goloza ensi etambula na buwemu mbu bw'owemula ennyo olwo oli wa kitalo nnyo weetwale ne Ackram Kulthum muveeko nkubuulira ebigambo bino wallahi bajja kukusiba ekyo kyokka allegation gye wakoze mbuyo omukazi ye yatta bba okinako evidence omanyi kyekiyinza okukola ku image ye nze tamale ntunuulira ensi eno neneewuunya Dr Kulthum tomulabako ku social media nti alina baalumba she's always in her life era bwajja okukola interview aba buli kiseera aseka busesi panange mundeke the woman has nothing wrong she has done to you
ne wamukutte n'omukola bwoti lwaki tovume yakuvumye fere tulina buzibu oba akurama omuvuma fere tukuyinaako buzibu oba mwewemula bati jja linnya lya Dr Kulthum mu kamwako video gye yakoze singa obaddemu amagezi. The woman told you I respect ladies. Dr Kulthum yagaiti yetasobola kuva kwanga awo abakyala ekitiibwa. Kakati omuntu akuwadde ekitiibwa mu video gyakoze still you want to put her down. Bad black ensi ekyuse. Ebyobuwemu tebikyatunda. Simanyi olinga kino, simanyi emikira, ebyabantu babiwulidde babikooye. Ebyo tebikyatundirako ddala bad black ensi ekyuse. Social media ekyuse. Abantu kati bagenda na muntu one, they sympathize with a person who uses courts of law. Ensi kati gyeraga. Bye twagambanga alien skin tekkubo ly'okutta ekyamu. Tujja kudda wano tukole videos nga twambadde engoye za bulaka kwa alien skin. Bw'oba oli eyongolooza nti ogenda kuba abantu. Nkusaasidde mu kyasa kino. Nkusaasidde. Ezo gaali ze mukola ezo. Sibanya nnene gaali. Sibanya nduumira Gaza. Bila. Oyingidde ettaka ng'okyali muto ggwe. Kuba teri ajja kukkiriza. Kuba nazo. Era ebigambo byennyini bye nayogera. Abantu era bazemu ne boogera. Nti violence. Jo nina program gye nabaddeko ne Wisdom Kaye n'entambi. Nga baŋŋamba mbu showbiz. Mbu ne mu America mbu abantu mbu beekuba. Ne mugamba mmwe mukutte America ne mugigeraageranya ne Uganda. Wano teri agenda kukkiriza kukola gaali sibanya oduumira Gaza sibanya biki. Nkulayirira amazima ga Katonda. Omanyi mu Uganda tukomawo wano era ne twogera era ng'ofudde. Ffe tetulina buzibu nakola postmortem. Junior will still come here. Nga gwe bamaze putting out of action, I will still come here and do the same videos, the words I have said. This is Uganda now. Kubanga wano batulagako dda bisoboka. Ate alien skin bakutaddeko abiri nga nkazalujja. Kino kijje ku nsi. They are watching you closely. Wandibadde owuliriza ebigambo bya Lumbuye bye yagambye ggwe. Olowooza Lumbuye musiru. Alien skin genda osalemu ka video ka Lumbuye okawulirize bulungi. Ojja kutegeera oddemu ku magezi. Be very careful alien skin. Be careful. Waliwo abakutaddeko ago. Jona akoma. Olowooza abantu ennaku zino bakyaleekaana. Abantu eggwanga tabadde bakyaleekaana n'abantu. Kumusanvu nga bategeka za maziika. Wana abantu bakyaleekaana. Mubambi gavumenti nze bano abasajja abatufuga balina ebyokola bingi tebakyaleekaana. Gwe duumira. Bane gaali simanya Gaza. Bangaye walumbako Jacob omutuuze era omukube. There is a lot of allegations about you alien skin. By the way, I didn't even know. Inkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu bw'otazza bigere bisatu mabega. N'osigala ng'otambulira awo mu violence. Bila. Buuza bonna bakutte ekkubo eryo gye boolekedde. Twakafiirwa abayimbi abo mu ebyo. Big musicians have died in violence. Kati gwe continue exporting it nga ebakubira endulu alu scam here nga nyambadde olugoye lwange olwa black still do the same videos. We shall be here to analyze for you after your days. Twenti ekyamuse kyekiri tukole ebirala. We move forward. Nga tulyanga tunwanga twebaka ye Uganda. Olowooza endulu zigasa singa yisima simulamu. If you think making noise can bring back dead people, Isma would have been alive today. If you think prayers can bring back dead people, Isma singa wali mulamu kwa isala ze bamusabira. N'abakafiri kolo basaba. Mu nsi tozannyanga na kigambo kiitu ekyo.
when people are tired of you. Eyo karakite ye ya ghetto yakala zukusa ghetto. Olaba tulwana n'abakozi ba government beekyaye bagala misala. That is a revolution. Kati gwe jango wagire. Nza olubiya. Mayize junior nine ebintu bingi byemmanyi ne byempulidde ne byendabyeko. Maze ku social media emyaka ena. I have spent 4 years. I know a lot. I've had a lot. And I always tell people the truth. Kwanza okuva omugenzi isima we yafa nasigala gamba bantu mazima. Nti gwe kubo lyokwata gwe. Ewamwe ekijja bagire bakikole ki bakisaawe. Bad Black ava ku Dr Kulthum. Bad Black ava ku mukyalo oyo talina kye yakoze. Vuma bawe Ackram ye yakuvumye. Kati Dr Kulthum wabadde ovuma waki mukazi wattu. Namwe munonyeza nnyo amawulire. Omukazi akoze video agaye Bad Black anvaako. Nja kulopa ate ajja kulopa ate bajja kusiba. Bad Black agenda maaso ng'omuvuma. Mayize nkuwaga abuwa. Ojja kubira kirabira Eddie nga takyakwata simu. Mwana abantu bakoya abavuma abantu. Mweche mutannaba kutegera. Goza full figure amanya agasiba abantu agajjawo. Abantu bakoye. Kati adduka mateeka yasiba. Gwe yasamirira. Eno social media eriwo ku bandulu. Era Bad Black nga bwokoza amawulire ng'ovuma Dr Kulthum atayina kyakuvumye. Era amawulire bujjoga kulanga oli mukagulinga bakotutte eruzira. Teeka waabiri. Go continue. Fatubaddewo wano nga abantu batukubira enduulu naye omuntu bw'agamba nti tamale neesonyiwa mwesonyiwe. Ackram ye yakuvumye. Social media Bad Black ekyuse. Abantu kati basibira ddala ate kooti yeezira mmwe. Tewagenda keruzira ndoza tonnayiga. Ate Bad Black nali manyi wayiga. Jakuddawo weekalakaase simanya Masolo Queen simanya biki. Abantu tebakyagala bamanyira. Abantu tebakyagala bamanyira sigwata kyalina ssente simanyi gy'onaazijja. Nange oba oyagala mpemula nenze nkubuulira mazima Bad Black bajja kusiba. Dr Kulthum mwesonyiwe. Ezalegeso nizokola nti yatta Sheikh Muzaata bijja kukanukira mu kooti gwe. Nanti social media is a two-sided question. Weesiba oba bakusiba. Ate byoyogera bivaayo. Ati gwe yasamirira. Manyite munnayiga. Numukazi dokita tasobola kuwemula. Gwe weevume na bawe Ackram. Mwevume mweweebuule. Teri ajja bafaako. Naye jja Dr Kulthum mukamwako. Taina na kimu kye yakuvumye. Video gyakoze she was mature enough. Gwe weeyite Masolo Queen. Oba abalamuzi babimanyi. Ojja kuzirikira mu kooti ogwokubiri. Lwaki abantu babakubidde nnyo enduulu ne muyita we mulina okukoma. Tujjayo video mpaayemu ng'akuvuma. Bad Black mpaayemu n'omukazi n'omuvuma mbwawunye emabega simanyi awunye amatako omuvumye buli kimu omukazi alina omulimu. Mayindi era tasobola kuwemula. Naye mu mateeka ojja kukanukiramu amaaso. Nze ndabye wano abantu baali beewaga. Fulufiga kyakoze TikTok okimanyi. Wa tatusobola Fulufiga kyakoze TikTok okimanyi gwe. Mwasamirire. Nze sikyali kubyakunkubira nduulu. Gwe weeyite Masolo Queen Bad Black ankubuulira ebigambo bino. Genda mu maaso ovuma omukazi oyo. Dr Kulthum gy'onaasibira. Ndowooza oyagala kuddayo kulya kawunga kitalya. Bila gwoza sitya ddenja toyina kyotya. Ojja kutegeera. Wano byangu okwogera kubanga olina abakubira enduulu. Nze nina kyentya mukwano. Toyina kyotya oli muwala wa Museveni gwe. Olaba ba minister bebaka eruzira. Who are you? Olaba ba minister batula mu cabinet every Monday. Ng'omusajja atula mu cabinet alaba president every Monday. Asula ekitali akati olwogwe. Ng'otandika kukaaba. Bane munyambe tukole kawosi ani aleeta abalamuzi sibanyani amanyi gundi bye mubeeramu ebyo mutemubikooye. Temukoya kwevuma n'abantu. Abantu bakowu Uganda tekyali tolerant.
abantu batugumikiriza obuwemu naye babukoyi fuwa n'abantu batugumikiriza abantu ne tukola amanya mu kuwemula naye kati ebikyakola olaba full figure asirikako ngatulaawo okusula motozi mukazi watule yeegayira amayirungi ge nadde ewe ebyobuwemu byakoma kati ekyo kivubuka kisamisami kyekikubira enduulu lwaki kyawaŋŋanguka samisami atunda kabina Bulaaya kati yakuwaga bad black samisami baali bamusibyeko yali mbega wa gavumenti we bakwata abanupu ekalangala buli omu bamusiba ng'oggyeko samisami n'agende Kenya ayoze embwa z'abayindi era ne bigaana ali Dubai atunda kabina kati oyo ayinza okuwa ekyokola bad black ate ku level yo bad black singa n'ebyo ebintu tokyabikola ka video kamune kakusaasanya social media olinganga upcoming heraze bateraka katolo tugaye nti owemula nnyo tukuwa ekirabo kati gwasiga full figure okuwemula batubutebulira na butakula kyekigendo baleetera ebizibu ku Lusuumu ajja kusiba ddamu obyogere nti yeyatta sheeke ojja kuleeta evidence ebyo ebya Masolo Queen simanya bikola eno mu bayaaye lulimi lw'amateeka the door of the judge is to evidence and pass a judgment abalamuzi babakowa nabo mwabavumavuma mubonoonedde abaana weeyite Masolo Queen naye noonya bad black aboogwirako eddalu Dr Kulthum gy'anakomya nze nkubulira nga kyali wange omukazi tannakuvumako genda ovuma akulaamu naye Dr Kulthum mujjeemu ebyo byoge omukyala alina abaana naye n'omuweebuula bw'otyo n'omuweebuula bw'otyo nga bwawunya sibanye ebuziba bad black weddeko bad black ebyo tebikyatunda bad black tulwanisa mateeka kati eno social media munange eriwo kukubira nduulu naye wano ebintu nga byatabuse black eyakusindika ekiterya luli era yakuzaayo oboloza ensi ekyayagala okumanya abantu bazimbye amannya gaabwe abantu batadde sente emirimu gyabwe abantu bagenze ne basoma kati oyo Dr Kulthum alina diguli 3 ku muntu eyasoma omanyi kyekitegeeza ng'olaba embwa etaasoma etamanyi na kuwandiika linnya lyayo eri wali eri ku linnya lyemanyiira noya lwaki toosiba embwa eno oyo alina diguli 3 mwegendereze oba olwana ne bano bataasoma bano bad black batamanyi kuwandiika mannya gaabwe ebyo bye mubeeramu simanya ku Snapchat naani ne senga asidi ne mubeerayo ku Snapchat ne mwewemula abakazi abakulu muyina bakoddomi bamwe muyina gye mwawasa ne mweweebula oyo Kulthum ajja kusiba beddamu omwasamira ebyo ebimu n'abo abakubira enduulu batye basooke bakuteeka ekitalya kwa limanda emyezi 6 okomewo ng'ofaanananga Amooti omubalanguzi mulekerawo okumanyiira abantu omuntu waba akuvumye vuma akuvumye tekitegeeza ati akulamu akuvuma Kulthum talina budde she's a woman who does wajja mu media ayogera bibye she talks about her marriage eva abeera musanyufu oyo Dr Kulthum she's always happy and I love her smile talina bujja ku muntu omukutta omuvuluze omusibyeko n'ogwokutta seeka Kama mwebuulirireko bitu byammwe tubikoye ebyekisiru goloza social media ekyali ku Masolo nanka nanyi munoonyeza nnyo amannya naye mugwire ku bantu eddalu mujja kukitegeera bad black tokyalina ssente zakugwako owakula entalo ezinakuleetera obuzibu kati kirabira bwatakwata simu kirabira Eddie nze nange oba mpemula naye nze nasigala kugamba abantu mazima nze munne nasigala kugamba abantu mazima nze gwe mwasigaza ate mbalimba enfune ki nze ndiwo bagamba mazima nvume naye kati bad black ayinza okuwangula Dr Kulthum kuba Dr Kulthum tajja muvuma tajja muwemula anti mumanyi byako okuleekaana tekukuwa buyinza abantu bangi basirika nakutunuulira bwati nasooka akukuba empiki aye mwe mumanyidde byakubuguuta
omuntu asirika nze madda zendabye wano mu Uganda abantu be basinze okutta bantu basirika omuntu omukole ekintu ekyo nakutambulirako ne bwe akumalira mu omwezi nasooka kola ekintu nava kwenensi neberera wange so munoonye femo mu butuufu bad black mwafuna amanya temugenda nga mumanyira abantu Dr Kulthum taina kye yakuvumye ozze kubawe ya fotandise okugamba nti ye yamutta ebintu bijjo kuletera n'obuzibu ebintu bijjo kuletera obuzibu n'abasiraamu Sheikh Muzaata yalumanya abasiraamu awe ekibuli n'okumwogerako obwogezi ng'omuteeka mu ntalo zammwe ng'ojja kufa ggwe nzo okugera ku Sheikh Muzaata ggwe ng'omuteeka mu ntalo zammwe za social media buno obutalotalo bwe mubeeramu Sheikh Muzaata yasomesa abantu omugenzi yasomesa obusiraamu omugenzi yalwanirira obusiraamu nga tonnamuyisa mu kimwakyo sooka osenye bulungi umanye n'ebinaddirira siraamu olabika obazanyisa siraamu nga tebazanya abasiraamu tebazanyira ku bakulembeze baabwe ab'eddiini naddala nga tebakyali mu dduniya muno abasiraamu tebazanyira ku ddiini yaabwe ekyo kye mbamanyiiko kati be careful with your words ng'ojja omuteekamu ebyo ebya Masolo Queen simanyi ovuma nnyo owemula nnyo omwana ajja kufubutuka ennakaseraawo akuyiwa ebinnyo tandika okutubuulira nga bw'otatya ddenja gy'oli oli Natasha ffe tulabye ebintu wano ffe tamale tulabye ebintu tumanyi ebintu naye noddeewo n'otuula ne weebaka n'ogamba Mukama si kyeno gye ndimu abantu balina emitima emibi nze ensi nagitegeera ku kufa kw'omugenzi nze tamale nategeera ensi nenva ku bantu neesonyiwa abantu singa omugenzi waali mulamu neera buli wetumwogerako amaziga gatuyitamu banne mwesonyiwa abantu omuntu baganvaako muveeko omuntu wagamba muveeko mwegendereze nga mwogera ku bantu abaafa Sheikh Muzaata yalina abantu babamukkiririzaamu bakyaliwo neefaayo empaka nakati abantu bakyagitankana mutandise okuleegula ebimwabyo kubanga oyasaba nnyo bad black toddamu kuweera ekizampo ku bakulembeze b'eddiini ab'obusiraamu ebyo bikole ne waffe mu bakatuliki abafaaza basonyiwa abafaaza munnange bangu nnyo faaza omusanga n'emukkubo n'omukuba amazzi n'akusonyiwa naye ekintu ekiyitibwa obuyisiraamu kyogereko na bwegendereza ggwe mulimu freedom of speech ziriwa wano nga teri yakutambuliddeko tetulabye ebintu emitima gyaffe gyennyamira tugaa nti ensi eno ng'ejjudde ettima isima yatukola bubi yatulekera ebibuuzo nze nava ku nsi mbwatuka nenkaaba nava ku nsi baana mmwe muve ku bantu vuma b'osobola vuma b'omanyi nti bakwano bo gwonaakubira essimu omugambe nti owange nsonyiwa nabadde nina kyempisaawo vuma omuntu gw'omanyi nti taakunyiigire kyenda abantu banyiiga naye basonyiwa naye mu nsi eriyo abanyiiga ne batasonyiwa abantu bakuma obusungu ku mitima omuntu nakukyayira ddala wano mu Uganda okugulira abatemu layisi twa emundu ziri mu bantu wano bona abantu balina emundu Uganda tulina emundu ezitamanyikiddwa ezivudde Congo ezive Sudaani emundu ezive Somalia buli kitundu mu Uganda ekitwetolodde kiri mu ntalo n'abasirikale tebasasulwa obusente bwe bafuna butono omusajja n'akalakalana n'ekimundu neno omubuuza abaana bo basoma tebasoma kati olwaki tebagimuguleeko emitwalo 10 wano mu Uganda omuntu okutta teyeetaaga na sente nnyingi
jiba mitwalo kubigoroza bumunezi bera sete nyingi tuli munsejo dobu temu obutemu goroza lwaki abatufuga beekuma nosanga minister ina kabangali bbiri kicheche mungoba nsije bafuga bagitegeera wona abantu bagenze Somalia bafunye military training ne badda teri abalondola ku kichiche bakola Uganda yesingo okubeeramu abantu abayida military skills nenga bali mu civilian life nenga ne government temanyi waje bali wona abantu bagenze ne bakube mundu e Sudani omuntu nakomawo ebyamaje nabiwumula abamuno na badizata bagadduka mu buddusi nakomona abeera mu bantu nenga okusala ensingo layisi yensi je tutambuliramu buli omu yeekuume buli omu asabire munne buli omu asabire munne ly'eggwanga lyetufuga goloza president Museveni yandibadde neje emizinga egimutambulirako obeera otya mu nsi yo nenga owerekerwa emizinga kanaana he knows absence of what doesn't mean that there is peace. Absence of war doesn't mean that there is peace. Omuganda agamba akasirikiriro kalwanaganya emenya. Kyetuliko mu Uganda tuli mu kasirikiriro emenya girwana. Gulaba Uganda etereddewa. Baluba besi ya Somalia ne batta abasirikale baffe. Ejo emirembe. Batukubira busukka mayanja olwo ebalijja wano. Takali n'olwekyo ebintu bino byetaaga mu common sense. Mufaaki n'ensi. Mufaaki nayo baana mmwe. Mugikungule muki. Hiriwa. Kiriwa kye mugenda okufuna mu nsi eno. Luyali ekibalwanaganya okutuuka okuweebula abantu abatabaliiko. N'omalirira n'okala. N'otaliko vuma Dr Kulthum atanaba kuvumako wadde ekigambo. Just kubanga akuwonize nti munnange ndeka nja kuyita mu kkubo ly'amateeka nkuteeke woyina okujja agambye ko ti ajja kutta neera n'ovaayo ng'era ataasoma waabeera era ne weekaamuula muneekaamulira ku bantu munaamalako nabo mmwe mulowooza okuba n'erinnya n'amannya nti mwamala singa erinnya ly'amaanyi reediyo yandibadde mu ttaka ku bayimbi ba wano ani yali asinga moze reediyo erinnya taliyo mutaka teyebase mutaka bagaba yebirabo oba wali emidaali abafu bali emmere mwenno mwasamirire mmwe abantu muganya okula omuntu otuuka wamma n'okula n'otegeera nti eno ensi nzibu n'obeerako ewo n'obunira ffe twabunira junior omuntu bangamba nva mu maaso muva mu maaso sibanyi nange ensi kyendowooleza omuntu langa nti junior vaawo awo nvaawo maama luli nabuuza ng'oŋŋamba ngaani nveewo ndagewa sikyabyogera abantu buli omu wamma n'entegeera ye kakati guluneedi neyo ne baamukubye miggo mizibu kulumba bikazi by'abasirikale guluneedi naye gwe atatuulako wansi guluneedi gwe guluneedi bwe wabala wansi awo kitegeeza wabalira kyalo kati kyekyabadde kikututte nalumunye omuntu muyimo n'oyima guluneedi oyima ku 7 n'oyima ku 10 olimba nnyo guluneedi olimba kati bakubye wenna ebinnyo oli mu kulwana n'abasirikale abasirikale balwana nabo omusirikale amanyi nti oli celebrity babeera mu barracks olaba bakwata ba minister bitoji nga tamumanyi amagye gabeera mu barracks tegamanyi ani afuga abasirikale bamanyi ogu kamanda ni chief president Museveni ne mutabani we ne General Musale amagye begamanyi kubanga ebifaananyi byabwe gye biri mu barracks kosi namba majye kugasomesa president Museveni ye commander in chief it is a full course it is a ngawe mubera kusomero nga babaddisamu reciting the name of the head teacher kati guluneedi amajiga kumanyi gajja kukuba ngowozanze guluneedi office n'ebinnya byammwe byennyini bibakubisa onze no gatize guluneedi officer ekisooka gwe guluneedi oli bomb osanza amaje bakubuza what's your name guluneedi bakubuza do you have a bomb mwetuuma amanya agatajja baleetera bizibu guluneedi kati obalukirawa
ogeze mulidde nnyo bakabasirikale nabaga abavubuka mmwe mulekerawo okulya bakabasirikale mwagaana omuntu bafande bali mu kulwana ntalo muli ku bakazi baabwe mubalya gulunedi mujja kufa gulunedi bwe mutatuuze miyimo sawa musanvu gwa kiro ovuze oli na lumunye mu estate nenga muyimo bakutene kondo musatu bavubuka mmwe mutuuze wansi obo busemisiru omuntu ogenze mu estate tukimanyi nti ogenze kwekusa amajego gayina abakazi abantu basiba ku kota guard what's your name gulunedi ekyo kyokka the military will round you off they thought you had the gulunedi bakubuza what is your second name mbu officer bo bakitutenga gulunedi officer naga onomba terrorist ne bakuba muvuze national ID ebyo binyanye ebyo byemwewe ebyo bikola sente bwosanga nga abasirikale tobyogera say your name ntinze nakimbugwe ntinze nakangubi ebya full figure tobyogera eri wa full figure taina figure kati obaga nze nakangubi ngabwe eriri ku national ID abamu mweyerusiza ne national ID zamwe zawukana n'obufaananyi batinya national ID oli mulala physical oli mulala kati full figure national ID mbo mutunya physical ebifaanagana yerusadda yenna olinzo gafa Saudi Arabia full figure nenga wali national ID akafaananyi kaddugavu mumeze ebipapi sija giri tulena tofaanagana lwaki takube mulikira okweyerusa so gulunedi kakanyo omuyimo gakanira ddala ebintu by'okuyima ayima ekiro odduka ovuga emmotoka yoyo mu estate omaze kuba neiba emirembe singa bonna twalinaffe tuyima bwe tutyo ensi yandibaddewo beerako ewozanya ku games genda ogule PlayStation gulunedi obeera eyo natuleetera ebizibu negwe muntu n'obala wansaawo ye yabala taina mukazi gwakwatako n'atasiima oyo gulunedi mbwabwatukira mu magulu g'abakazi mbuli erinnya mwe yalijja mbwe omuggo gwa musa yagwina ekyo kyo kituufu gwagwina nakola wano ekibiina ky'abavubuka abakuula abakazi abakadde gulunedi tewajja nyengera obukodyo twabujja kuggwe ate gulunedi okubiddwa kakiri ekikazi kiwali obyeko essimu kino ekyeritria baba obonyebonye gulunedi obonyebonye oba wabbande ku musabo muganda wange nali manyi bw'olifuna kulinnya gulunedi oliterera naye empizi kyakulya n'emiggo genda weeyambulule mama fiina waali akunaaza ekyogo n'omuntu n'okubwa abasirikale ne bakuba abakazi gwe bakuba luli bakutwala ku poliisi wano gulunedi kuba iPhone ekikazi gakiryawo kyeritria nembayita wano mu lukuŋŋaana temwalabikako gulunedi gwe ne banno badagalaasi wano mwena babawasiza mu music industry muweddewo wakyaliyo omuvubuka ali mu music industry nga sente tuzijja wabakazi music industry yonna bweweddewo abaana babawasiza ebintu bino bikazi binkuba kyeyo byonna bino biwasiza abaana bonna bafikifa maika twala tugende group eyo mpulya ne babitusi na mwesete gye muzijja mukwetega newe mbayita mu kibiina tugende wa President Museveni atuwesete temujja mufe obwavu twandikoza association yaffe boy child nayo nefiibwako is that bad mbawa mangi yiza bubi namubere mu bufumbo babakubi labadaba nawe nkwetaaga mu association eno nawe bakuwasa buwasa levikisoni come my brother we get money from government as the boy child nje kinyumira abakazi mu baakala mu lujjudde babasinga obukulu newe tubyogerako nga munyiga waba mukama yakuwa talent nti gwe bakuwasa buwasa why do you feel guilty that's a talent
mu Buyindi abakazi be bawasa abasajja baba kuwasa mubereyo mufumbe ffe twafumba dda ne tubivaamu nze Junior nga nfumbye Maria ago nenga yonna sifunirayo mirembe kati gwe King Sawo otaddemu waki nawulira naye mbu muwala wa Jenombo yamuwasa nawulira lufulufiga amwambalira ebyo ebintu si bibye mbu King Sawo si bibye naye nsinzibu kati gwe fulufiga wewebere kasimpoke nga association tojiyingire nakangubi nawe era webere kabere kadde obwana obuto just lwakuba nti otubuliza we tuwogerera nera ffe abatakutyera tujja kwogera kati association gyekoze nakangubi mbona agisuka mama mukyala simpoke si wayi ojiyingire naye munasanga ne munkuba anti ennaku zino munkuba bukubi nze temo nzijaamu amannyo naye nga byebyo ebiri eyuggi etteeka ly'ebisiya galikutte wansi naye waggulu Omumerika yeewera Omumerika afuuse Omumerika agamba Uganda mwakoze eki